tulabye nga alina ekigoye mu bulago baatuga mutube ekintu nange sinza kuba pakafuntu baatuga mutube gamba engeri gyabadde mulimu obulaba nga yali ng'alina musika avuye mu bulago abeera mu motoka eyo kizibu obuyito wekyabadde. Mu bifaananyi by'olaba we wasangiddwa omulambo gwa Bakobolende Stuart eyabula kuva mu maka g'abakadde be ku lunaku olw'omukaaga agasangibwa bweyogerere mu Kigandaazi. So baamuttira mu motoka ne bagisuula eno. Twasazeewo ne tutambula ebitundu nga tutalaaga ku mapoliisi mulago mu malwaliro ag'enjawulo otusuubira nti tuyinza omufuna n'okubeera nti tukuba ku masimu ag'enjawulo n'okulaba nti tuteekayo ebifaananyi okulaba nti abantu abamumanyi babeerako kye batubuulira wawaali n'okumanya emmotoka eyo erirudda wa kubanga twategeezeddwa nti omwana yagula lwa mukaaga nayinza okumanya kwange namanya ku Sande. Bano baalaba tebamulaba kwe kutandika okumunoonya n'okumulanga ku leediyo ez'enjawulo paka olunaku olwaleero lwazuuliddwa mu kifo kino era ng'omulambo gwe gusangiddwa mu motoka eno eyabadde esibiddwa. Nvubuka munaffe muganda waffe naye katokera ku macanga ebibona mu mbirabye tuli eno mu nnaku bwesega kuba n'ababbi badde batusumbuwa ennaku zino. Motoka emazeewo wano nnaku nnya nga ngirabawo bwe bujulizi bwe mbagamba amazima naye nga mpita wano kubanza ensula awo naye nga motoka ngiraba neebuuza motoka kye gye batajjaawo awo awantu. Poliisi okuva ekira ezze ne basajja baayo netandika okubeera nga yeekenneenya ekifo kyonna paka oluvannyuma lw'eggyeyo omulambo guno era guteekeddwa kabangali kaayo ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago ongera okwekebejjebwa. Kino kyongedde okuleetawo akasatiro ku kyalo Wellspring wamu n'embalwa eri abatuuze nga kw'otadde n'abakulembeze. Tumaze ennaku nga nnya nga tumunoonya kuva ku lw'omukaaga. Famire yo yategeera nti omulenzi talabika yava ewaka nga bagamba agenze seeta naye seeta gye yagenda okugenda naye teyatuuka. So naye emmotoka kamera zagirabako ng'ejjawa ekwata saidi z'embalwa Wellspring. Olunaku lwaleero tufunye ekikangabwa ku kyalo kyaffe mu division y'Ebweyogere ekyali kya Wellspring okuliraana ne kapaaka kale abantu bwe batera okujja ne bakyakalirako ka wiikendi nti amawulire agaguddewo olwaleero wasangiddwa emmotoka nga mulimu omuvubuka eyafiiriddemu. Kyetutamanyi nti oba bamuleeta buleesi ng'afudde oba eriyo ekyamutukako oba bamutukako tetumanyi. Nze publicity secretary w'ekyalo Wellspring, nze publicity secretary w'omuluka gw'Ebweyogerere. Tufunye ekikangabwa enkya ya leero butuzudde muvubuka munnaffe Bakabulindi Stuart Grace ali myaka nga 22-23 okumusanga nga yafiiridde kasaawe akayitibwa Time Out Leisure Park neiba okulira n'akasaawe ako. Muvubuka ono emmotoka gy'abadde avuga ya sister we omulongo babiri naye yagisabayo ku lw'omukaaga ewaka era amaze ennaku ezo nga talabika. Ogezaako okumunoonya ng'abeerosi twafunyeko information kwe twakozesa kamera z'ekira ku poliisi ng'emmotoka eno yasembayo okulabwa nga enywa amafuta yajje Bweyogere ku ttaawo n'enywa amafuta ku upeti n'ekwate ku bulya gwatiro awo tewali kamera bamanyiwo obulungi. So esuze wano okumala ennaku eziwera nga 3 lubadde luyingira olunaku olwokuna olwaleero lwekizuuliddwa nti emmotoka ebadde erabwa mu kifo kino okuliraana akasaawe aka Time Out Leisure Park abamu ke bayita akattaafu ng'omuvubuka ono mwe yafiira. Ono abawo emmotoka nnyingi kuba lwajja okwebuuza lwaki aluddewo okuzuuka. Abawo emmotoka nnyingi era luwo ba businessman abajjawo olw'eggulo ne bakiringirawo ne bakola bizinensi zaabwe naye ne badde yeesuddeko akabanga okusinziira ziri mmotoka endala we ziri kuba wabeerawo abantu ab'enjawulo. Naye ebyembi olunaku olwaleero tumaze okufuna amawulire ago ne tutegeeza ku poliisi edduse ez'embwa n'ejja n'etuuka mu kifo kino era okwekenneenya emmotoka eno ng'omuvubuka ono mwali nga yafiira mu mmotoka eno. Ekyenkomeredde poliisi ejja kukyogera naye wayinza obbaawo ebirowoozebwa nti oba alina be yajja nabo ne bamukola ebibi ne bamuleka okuba mu bulago mubaddemu ekibaddemu. Asangiddwa mutto ogw'emabega ng'engatto ze yali ayambadde nga ziri mutto ogw'omu maaso nga n'emmotoka nayo nga ndookingira emmotoka emenyeddwa bumenyerwa okumuggyawo. So embeera bwetyo bweri naye Wellspring oba Bweyogere kyonna okutwaliza ewamu obumenyi bw'amateeka mwebuli bulabika ne bubula n'abantu ab'emitima emibi nabo mwebali. Wiiki ziringa nga 2-3 ku muliraana we mulengera era oluwo omuntu yakwata omwana n'amutuga n'amusula mu ttoyi. Mwana wa myezi 8
neto gye twamusangamu gwe walampa madaala ekire kikeseza olwaleero endulu zibadde zivuga entebetebe wano era nga nawo waliwo omuntu ababadde babba ebintu bituba tukyali ku bino omu ku babadde babba ekiro ate nalabikako wano era afunye empya ali ku poliisi eboyogerere so abatuuze twongere okwerinda ennyo okulaba nti bino tebiddamu kubaawo na buli omu kubanga yekengera munne kuba abantu abatta abantu bantu baffe tubeera tubamanyi nga bulijjo especially bavubuka abamu ababeerawo abakozi b'effujjo so buli omu agumye munne. Nze Sonko Muhammad ku lwa Good Talent.